Kadaama TV tufunyeemu okwemulugunya nga bakadaama batugamba nti bwe babeera baakajja mu famire z'Abawarabu bano babenyinyala nnyo. Babagamba nti bawunya, babawa obuwoowo, babawa zi deodorant, babanaabisa omunnyo nga babalaga nti bawunya. Ne bw'aba ayogera tayagala kubeera ng'amusemberera, tayagala mukwatira ku bintu amwenyinyala. Naye tugenda kufuna Kadaama wano atunnyonnyolemu embeera eno lwaki ebeerawo era ye nga ye yamuyisa etya era ye agimanyiiko ki. Katubuulire ku by'amanyi, oyinza okwesanga nga by'amanyi ate naawe by'omanyi. Yes, hello? Abapya abayingira bannange mu nnyumba nsaba ebintu bibiri bye mugenda okugumira biringa 2 ku 3. Ekisooka njagala mugumira ekigambo owunya. Ekigambo owunya nga waakayingira mu nju y'Omuwarabu ky'ekigambo ekisooka okukwaniriza. Genda onaabe, ompunyira, akamwa kawunya. Bw'oba akusemberedde omwana amutunuza eri, bw'akusemberera n'awandula, bw'akusemberera n'awandula. Kati eno sitole yali ku nze. Nze nga nakatuuka mu nnyumba eno ennyumba gye ndimu. Baŋŋambirawo genda onaaba owunya. Era ne nnaaba naye obudde bwali bwa winta. Kati ate enkeera ku makya n'aŋŋamba naaba, ne nnaaba. Zaali ziwera ssaawa 6 n'aŋŋamba genda onaabe owunya bubi. Ne nnaaba ne nga naye bannange nnyinza okulwala, nnyinza okufuna obulwadde. Kakati bwe yaŋŋamba nga genda onaabe nga ngenda mu kinaabiro nga nanaabye ku makya ayagala naabe ne ku mukaaga, kyenkola nga amazzi ngasumulula nga nteekawo omukono bwenti nga gayiika ebidomola nga 2 nga mmala nvayo olunnyo nga naaba maaso nga neesiisiza ekizigo nga ntereera. Kati lwali lumu nga ŋŋamba naye ompunyira, jja tugende nga tugenda mu kisenge kye nga ŋŋamba njagala kulaba ku nkwawa z'ozisevinga. Wassaze nga mugambye eki? Njagala kulaba ku nkwawa nga mugamba munne bw'oba tonnalaba nkwawa kasooke nnyambulemu engoye zonna n'eri wansi olabe kuba naye wabaayo ki bye basevinga. N'aŋŋamba ekyo kiri haraamu. Ne mugamba bwe kiri haraamu toddangamu kutunula mu nkwawa zange. Enkwawa ezange bba wange yayina ozitunulamu. Bba wange nze nina okubaako n'ekintu nga kyama kyange. Oba mmwe temubeera na byama mmwe mumanyi. N'aŋŋamba empale zo nga siziraba, njagala ozireete ozaanike wano. Bawe waayita ne muganda edda sinyamu. Ekyo tekikkirizibwa, sisobola kwanika wano empale zange bbaawo waayita. Empale zibeera za mu kisenge, zibeera za kyama. Eyo si kalica yange. Ekyo n'akola ki? Nakitegeera teyakiddamu. Era okuva kati ndi myezi 8 mu eno ennyumba taddangamu kuŋŋamba nti ompunyira. Yajjanga nga ku singe nga ne mupooza bintu ng'ayakalako mazzi. Omwana agutunuza eri gy'avudde n'aguteeka ng'eri nga gwe wandiba ng'otaddeyo bw'oti ekikopo ekirali mukiteeka mu mazzi n'otunula eri ebbali mbumunnyira. Okuva olwo yabimala. Kati oba nnaabye oba sinaabye mbeerawo waali nga tawulira bwe mpunya. Naye nga nakayingira mu nju tiizingi eyo nagifuna. Era abaana abawala abayingira mu nju ekyo mukisuubire. Ekyo mukikole ki? Mukisuubire. Ekirala ky'oba osuubira kwe kukwenyinyala. Ekyo mukisuubire. Basooka ne bakwenyinyala ne batuuka akaseera ne bakuvaako bokka.